صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أصبحنا وأصبح الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه النهار ونعوذ بك من شرها، ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza ekitiibwa Allah tabaraka wataala akyatuwadde obuwangazi. Tumusaba Allah tabaraka wataala atuwa obulungi obuli mu lunaku luno olukedde, atukingiza obubi obululimu, atuwa obulungi obunaabawo oluvannyuma lw'olunaku luno, era atukingize n'obubi obunaabawo oluvannyuma lw'olunaku luno. Twebaza Sheikh Musa akwatiridde dakika ezo ziyiseewo. Oluusi Sheikh Alibani atukwatamu. Bonna abo basomedde wano tubadde nabo emyaka egiwerera ddala, emyaka egyetoolodde nga tuli nabo wano. Tewerabira nti mu bitendo by'okusoma irimu mulimu okusooka okunywera mu kifo kimu. Tobukabuka nosomako wano n'oddukawo, nosomako emyezi 3 wano n'ogenda, nosomako 5 wali. Byonna mu nsoma ya irimu mu miteeko gyonna. Newekuba kukwata Quran, nenkwatyako waseka Bukenya nenvaawo, nenkwatyako Wagundi nenvaawo, nenga agenda okumeza nga temuli. Naye nga yasomera mu tahfiizi nga 5. Kubuukabuuka. Omuntu yenna abuukabuuka tafuna elimu, kubanga okufuna elimu kirimu ebintu bingi. Mulimu okuba nti omusomesa owangala naye ne mugatta obwongo ne bufuuka eki, kati awo omala obugatta notandika omujjaako irimu. Kati oba otandise okukwatagana ati n'oddukawo n'ogenda ew'omulala mupya, ne musooka mubanga muli apart. Kati oba nawe ogenda okufaza emyezi 4 5 mukwatagane mu bwongo ng'ate nawe oddukawo. Okusooka okunywera mu kifo. Bamashekhe bwe tusoma kuba Imam Shafi'i ba Bukhari myaka 10-15 asoma ku musomesa ogwo. Ne waffe kasaagiragiramu awo ngaddukawo, giragiramu kati nawo ngaddukawo, giragiramu ngaddukawo. Kati omusanga ayogera olukalabaya lw'abasomesa be yasomako naye ng'ate temuli kantu mu mutwe. Nsomako kuseka gundi nenvayo nengenda waseka gundi nayo nensomayo nengenda egi nengenda. Baatuulanga ne bagumiikiriza ne balwawo. Omuvubuka oli yayita flash, kubanga hadithi zino zonna zetusoma Arbauna Nawawi, Umdatul Ahkam, Bulugul Maram, hadithi ezo weeziri nga zali kodingibwa nga Quran. Bw'ogiraba asobola okuwuliriza, kiyambako mukwata. Mwezi ogenda tugenda kuwuliriza kitaabu tahara yokka okumala omwezi mulamba buli kanaku. Flow nejja mu bwongo. Kati ogenda okugamba nti an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha hadarat at-ta'am la salata bihadarati at-ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani. La salata bihadarati at-ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani. Nga already flow mweri kati okwata kikwanguyira kubanga oba okiwulidde enfunda. Kati bw'oba olina flash osobola ogireeta bintu kuzikuteerako, naye tugeza neta flash nga toweza juzu 10 mu mutwe eza Quran, kubanga tokkirizibwa kukwata hadithi nga tonakwatayo ekintu kyonna mu Quran al-Karim. Gwe tuyinza okugamba nti kale katandikiraawo tewawe kyakikolera juzu 10. Era naye tugabuge nti tewawe kyakukola ki kyakukola, katugenderera ya mpola mpola. Allah yakola ilmu buli kaseera wajjawo abaweereza irimu. Kati hadithi zonna ebitabo bya hadithi bw'olaba byonna we biri mu audio. Edda byabiranga mu mpapula mukka, kati biri mu ki
Bukhari yonna erimu audio weeryawo kati twali tukyali kwaba audio ne wajjawo abalala n'agikola mu video audio asoma babiteekawo ebigambo biraba bwoti kwanguyiza abantu elimu buli century buli generation Allah aliyetawo abaweereza kiki irimu nibeegatta ku bali tebakyusaamu kati okuwuliriza ebyo bw'oba oyagadde ng'olina ebisaanyizo ebyo twogedde osobola okuleeta flash ntikuteerako n'eddakiika tewera abasajja bakola kompyuta zonna ezo hadisi zenjogedde olugira nti copy and paste it basi ogenda okubuuza nti mukyebale kigenda gitya ng'ojja mu flash ng'ojjumwa nga byonna bigenzeko butwala ogudde kufunda nnyo kati kakati katweyongereyo mu kitabo kyaffe waliwo abayizi baffe bali ku online abali mu Amerika abali mu Bulaaya musomo guwedde twali twogera ku seasons naye era nabo tebazimpa mu Luganda bazimpa mu Luzungu winter mu Bunyogovu ne wabeerayo shita eyo yeta shita banze nzimanyi mu Warabu shita ya winter ba Bunyogovu saif ke kasana ebasama kati nitubeerawo ne rabii ne kharif season meka kati waliwo omuyizi waffe yaliko n'azimbulira bazita mu Luzungu naye yazimpa mu Luganda kubanga twalaba nti ziri ensi Allah yazikola zinkyusakyusa embeera z'obudde kati bwe muba muva mu Bunyogovu mugende mu kasana waliwo akatengerera akali wakati awo kubanga tulowooza nti bukya buki ku makya obadde bunyogoga ne bwotya Obunyogovu busala ne budda ku zero ne musooka mugenda mu nnoma awo then ate omusana ne gujja ne gulinnya nagwo kati era nagwo nga gugwayo tegugwayo lumu gukendera mpola ne mudda mu nnomo ne mugenda mu Bunyogovu kati sizoni ezebbiri wakati nga mufuluma Obunyogovu muyingire omuliro kubanga mufuluma omuliro muyingire Obunyogovu mu Luganda tetuzirina bajjajja baffe tebaziwa mannya kuba teziriiwo wano waffe n'Obunyogovu tebuliiwo n'omusana teguliiwo nebyo bo babyefunira rihlata shitaa'i wassayf Allah azogerako mu Qur'an ezebbiri kubanga ezebbiri zizitowa Abawarabu ze batambulanga mu safaari zaabwe nga safaari emu ya Bunyogovu shita safaari nga ya bugumu saif naye byonna bye twogeddeko biba siriasi buba Bunyogovu nga neggumba owuli ayagala kumenyeka ate Obunyogovu wa mutawaana kusinga ebbugumu kubanga n'emimwa gyatika n'ebigere ne bijjula enkyakya ebigere bijjula enkyakya mu Bunyogovu bikwata ne byabika byokka ate omusana gwo kutuya na kutuya okukonya kunywa omusana kutuya na kiki mu sizoni y'Obunyogovu tuba tungi kasita akabugumu okajja bwe kati ng'obikkula ogenda okwekanga obudde bwakoze ki Obunyogovu tuba tungi nnyo naye twebaza nnyo bayizi baffe abo naddala dokita eyatweza amakulu ago kati katulabe bwe tugenda okutambula leero inshallah. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وبعد وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرجل الرحل الموءة والحمار والقلب الأسود. نعم. الحديث وفيه الكلب الأسود الشيطان. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب ولأبي داود والنساء عن بن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره وقيد المرء بالحائض.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه وإن أبى فليقاتل فإنما هو الشيطان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بين شيء يستره فأراد أحد أن يجتازه فليدافعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. أبي سعيد الخدري تكلموا مسجدة المصلي sitira gy'oteekawo ng'osaala tetwamaliriza mulyango ogwo. Omuntu agenda okusaala yekka oba mwami oba mukyala akubirizibwa okuteekawo okulamba waakoma. Omwami ng'asala yekka oba mukyala ng'asala yekka akubirizibwa okulamba teritole nagidimarcatinga mu maaso wali nti nkoma wano kifo kino kiri bize temuyitawo. Bwe tuba tusaala jjama ate kati awo imaamu yekka yakubirizibwa okuteekawo demarcation mpita wano. Abasigadde abali mu layini tetuteekawo kubanga ya imaamu sitira yetumalira. Kati hadithi eno ya Abi Sa'id al-Khudri Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri munamadini ono generali radiyallahu anhu bali basajja ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam bakibajira ku lwazi basaba lwanyi. Oyo mukubo Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu atuga nti yabayigiriza sallallahu alaihi wasallama bw'asala ng'omu mmwe ng'ayina ataddeyo sitira idha salla ahadukum bayna shay'in yasturu bw'abanga atadde omu mmwe nga mu maaso ge ataddeyo ekiziyiza oba ekiraga waakoma ataddeyo sitira fa arada ahadun an yajtazahu ne wabaawo omuntu agala okuyita mu teritole eyo gyamaze okudimarcatinga alambye nti nkoma wano ne wabaawo agala okuyita wakati wo ne sitira falyudafi'uhu mutereyo omukono mulemese falyudafi'uhu oba falyadfa'uhu mulemese mutereyo omukono fa in aba falyuqatilu bw'olaba nga agaanye era ng'akyawaliza asindika omukono mulwanyise. Naye si okulwana okw'ebiso oba eŋŋuumi oba taifondo falyuqatilu okumulwanyisa omulemesa ye nga yamukumaanyi. So saatali musala atekinze position fighting position akase eŋŋuumi akase etteke nti oyo wakola ki kyali musala kubanga ajjukira ogenda mumulemesa niyo osigale musala mulemese yongeramu ku maanyi. Nabbi n'awa n'ensonga lwaki olina omulwanyisa fa innama huwa shaytan aba afuuse shaytan kubanga afuuse akutaataaganya mu ssala. Yugamba nti shaytan eri muki mu bantu eri mu majini n'abantu shayatinu ljinni wal ins shayatinu ljinni wal ins shaytan oluusi ejjira mu majini oluusi nejjira mu bantu. Kati aba afuuse shaytan fa in aba falyuqatiluhu fa innama huwa shaytan. Ate wa fi ba'd riwaya fa inna ma'ahu qarin mukaseera qarinun jinni shikam bika by'amajinni naye qarinu lyeryo libeera mu mwanadamu eryamuteekebwako. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. إلى قرينه يوم القيامة جندك كيغانا اسمه زانغاكو. قال قرينه ربنا ما أطغيته omuzimu gwe bugenda kugamba ku yomu kiyanja simuwuzangako yali mubuuzibwa wali oyogora qarinu
mu Luganda Omuganda kyayita omuzimu, kyayita kaliino. Kati ono munno okuyita mu maaso n'omuterayo omukono n'agaana asigala ng'era ayagala kuyitawo mulwanyise kubanga afuuse shayitaani ye ne kaliino ye balwanyise. Ekyokuyiga ekiri mu hadisi, omuntu ateekayo omukono okukulemesa okuyitawo alina okuba nga yalambye, eyataddeyo sitira yalemesa. Ate ataddeyo sitira toteekayo mukono, kubanga hadisi eraze nti aba ataddeyo sitira ne waba oyagala okuyitawo wakati wo ne sitira yateekayo ki. Naye osanga omuntu ng'asalira masjidi yonna eri open yonna ekoma eri ate aterayo omukono. Hatta abamu ayinza n'okulengera ng'oyita eri n'atambula steps 3 nnya ajja kukola ki, oba nakulaga sayini nti ddayo wano nsaala ddayo eri ng'okyokka oli eri. Eyataddewo siitira wano n'alaga waakoma yatulemesa, awo tetuyitawo. Ate ataddeyo siitira tateekayo mukono. Ate nawe era bw'olaba nga teyataddeyo siitira tomuyita mu maaso. Bw'obanga osobola okuyita ewalala wonna wadde space ngazi ng'olina gy'oyinza okuyitira ewalala gy'oba oyita tomuyita mu maaso. Damu hadith. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. نعم. وفي رواية فإن معه القرين. فإن معه القرين. فإن معه القرين. قرين تلبي mu bika by'amajinni era Allah akyogeraku mu Qur'an al-Karim enfunda ezisukka mugumu. Naam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث عندنا يفكر اشتوى أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوس المنيني خيبر nga nabbi akubiriza sallallahu alaihi wasallam okubanga oba osaala fuba okulaba ng'obayo n'ekintu kyonna tosaalirawo. Sala qabliya, sala ba'diya, sala sunna. Bw'oba nga tuli mu jamaa, bw'oba nga tuli mu salatul jamaa, fuba okulaba nti oba ne sitira. Nabbi akikubirizanga nnyo sallallahu alaihi wasallam. Bali ye teyasaalako nga talina sitira. Ye sallallahu alaihi wasallam teyasaalako nga talina sitira. Jjukira ekisooka yabeeranga imaamu. Ate imaamu twalaba alina okuba ne sitira. Ekyokubiri yasalanga sunna mu ntalo. Era twasomanga nti thumma rukkizat lahu anaza. Bwe balabanga atandise okufuna wuzu nga bamusimbira omuggo mu ttaka okugenda okukola nga sitira ng'asaala. Kubanga bali bweru musenyu basimbawo omuggo nga guyingira mu ttaka agukola nga sitira. Tiyasaalako nga talina sitira. Atukubiriza nnyo sallallahu alaihi wasallam okulamba bwe tukoma nga tusaala. Waakiri teekayo akantu konna, waakiri omuggo oba okukubawo omusiitaale. Okukubawo omuki jjukira nti kati baasaaliranga mu musenyu, ekigere ekyo kikuba omusiitaale bwe kiti mu musenyu. Ennaku zino abazungu baba bazannya omupiira nga bagenda siba kasenge. Waliwo sipure gye bafuyirewo bwe bati lifuli wabalonza akasenge wakaagala. Wakiri akakantu okagula n'okubawo omusitale bwoti bakakola nga bw'okateekawo ete obudde ne kavaawo wakalagawa tekabeerawo nti kabeera. Naye mu byonna kyenjagadde wano nti ye nabbi sallallahu alaihi wasallam wakiri yakubangawo omusitale mu musenyu naye ng'alina kyatadde obutasaalira. Bw'oba ng'osala wekka otugende nti okujjako jama
imaamu yekka yate ate bwe batusala ne imaamu muteekeddwa okulaba nga aba ne sitira. Naddala bino ebyaffe tuli mu muzikiti, tuli mu kisaawe, twagenze kuzika, tuli mu lujja, imaamu mufunire sitira oba entebe oba mupakingewo emmotoka, ebintu bingi bisobola okula nga sitira. Bwe kigaana mufune binadamu atuulewo bwe munaamala aveewo, bwe bamubuliddwa mufune binadamu omu kumu atuula asooka akolega sitira, kubanga ne binadamu akola sitira. Oba ente, ensolo yonna ekkirizibwa okuliwa mu shariya ekola sitira, kubanga oluusi bakozesanga ngamiya zaabwe n'agituuzaawo n'asaala, naye nga waliwo sitira. Naddala abasalira mu bifo open space tekeddwa okuba ne sitira. Masijidi mimbali emala, masijidi mimbali emala, naye ebyo tuli ku lumbe, tuli mu mikolo, tuli mu ki, tusalidde mu lujja, tusalidde mu kisaawe, mufube okulaba nga oba ne sitira. Naam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا teekayo ekintu ekyenkyo gye kyolekedde makulu mu maaso go. tilqaa wajhihi shay'a, mu maaso go teekayo ekintu. Naam. فإن لم يجد فلينصب عصا. Watofunye fa in lam yajid falyansib asa, watofunye simba w'omuggo. Ayogera ku mizikiti gyabwe gyali egy'ettaka oba asaliranga mu byererezi. Naam. فإن لم يكن فليخط خطا. فليخط خطا bawo musitale. Al-khat yelayini bawo musitale. Ennaku zino balina obuntu bwe babajja era buba mu fomati ya buti, babuteeka mu mizikiti, babusuulasuula mu mizikiti, busobola okukola nga sitira. Naye balina okubajja obulungi, kubanga obumu ate bateekako decoration nebuzaabuza abasaala, ne bakabajja n'ateekako art n'akawetaaweta n'agenda nga akawagalawagala n'akadikoleetinga nnyo ng'ono abasaala kayinza omubba ebirowoozo, n'abanga obuso bwa kapa, n'abanga omutwe gwa kapa. Teekako butesi kintu teekaawo, toteekako nnyo decoration etawaanya. Naam. ثم لا يضره من مر بين يديه. Buli woba ng'olina sitira atugende nti thumma la yadurru man marra bayina yadayhi, ebiddamu okuyita eri ebweri wa sitira tebikwatako, tebikosa. La yadurru man marra bayina yadayhi, ebiyisa eri oba mukyala oba embwa enzirugavu oba endogoyi nga bwe twalaba emabega, tebirina kyebikwatako, ebyo si bibyo. Kasitoba nga walambye naye atalambye abakuyolege, singa embwa eyitayo mu maaso ajja kuddamu essala, naye alambye ebiyita ebweru wa sitira ye tebimukwatako. Naam. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء ودرأ ما استطعت. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان atuyigiza hadithi endala nti eswala tewali kigisazaamu, teriyo kintu kyonna kisazaamu, naye hadithi enfu, hadithi si ntuufu egaa nti teriyo kitta swala ya muntu yenna nga bimuyiseeko mu maaso ng'asaala, ate nga nabitwala emabega nga yatugaana ebintu bisatu. Yaqta'u salatu al-mar', eswala y'omuntu efa, eswala y'omuntu esazibwamu singa ekimu ku bisatu kimuyita mu maaso: omukyala, embwa nzirugavu n'endogoyi, donki. Nino hadithi ate yega nti teriyo kiyita muntu mu maaso eswala neefa, hadithi eno si ntuufu. Naam. قال المؤلف رحمه الله باب الحث على الخشوع في الصلاة. باب الحث على الخشوع في الصلاة. الشيخ أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني atutte mu mulyango ogw'okubiriza obusimba ennyessira ku kuteeka obwetoowaze obutebenkevu mu sala. Baabu
الحث على الخشوع في الصلاة. الخشوع webukakamu obwetowaze okubanga kyoliko ekiwadde omutima n'ebirowoozo ne body. Era Allah tabaraka wa taala bwe yali ayogera ku bitendo by'abakkiriza mu Qur'an kyeyakulembeza, qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bamaze okwesiima abakkiriza abalina khushu' mu sala. Eyo qad litaqlil kitegeeza batono, kiva mu qalila. Abagenda okufuna bino wamanga ebijja batono. Qad aflaha almu'minun, batono abagenda okwesiima abakkiriza abalina ebitendo bino wamanga esooka alladhina hum fi salatihim khashi'un. Al-khushu' kwe kuba nti omuntu waali bode ye weeri n'amagezi ge wegali n'omwoyo n'omutima. Omuntu abeera mu ssala ng'ebirowoozo biri mu katale, omuntu abeera mu ssala ng'ebirowoozo birika nga ne waliwo bode, ne mumukoona nako nalyoka yeekanga n'akomawo. Lumu nali nsaaza ezimu ku ssala ez'emisana nenzijukira nti nayingidde essola nga sinawuzu, nenfuluma nenkoona gwe nali nsuubira nti yajja okusooka okwongerayo essala ajja agitwale, naye kirabika ebirowoozo byali wala. Yaŋŋamba bugambye ndeka naye nga tuli mu ssala. Naye bwe yaŋŋamba ndeka ndowooza ate kati n'azuukuka n'atambula n'agenda mu maaso, naye nga tamanyi kiddako. Twali tuva ku maviivi, samia Allahu liman hamidah. Kati bwe nfuluma n'entuuka ebweru ngenda okulaba kyayimiridde, ne mugamba nti genda ku sujuudu. Allahu akbar. Okulaga nti yali wala nnyo nnyo nnyo, ye tamanyi kiddako. Ebyo tebanyumiza binyumize, nze nabyekolera kennyini. Kati obuzibu bwe bwali kati nga n'omuwendo gweraaka takola ki? Oba yajja mu ssala nga alina ebirowoozo bingi, oba kiki ekyaliwo, kyokka nga ate yali sheefe. Era nze lwaki namugjayo, nali namulabye dda nti asobola okutwala essala mu maaso, naye kirabika yali wala. Kubanga namukoonako bwe nti yaŋŋamba ekigambo kimu, ndeka. Naye abaali mu ssala baali banywefu, kubanga enzekeza ndibadde awo. Byali ku masiri yaffe eno yennyini, si byali walala, wano wennyini we byali. Kati essala etebamu khushu' kyoliko kyoba obeera ddala. Era essala etambulira nnyo ku khushu'. Kyolaba ekijjawo khushu' mu ssala, essala tugireka. Ekyokulabirako singa omuntu aba atidde nnyo ng'enkiiko emuyiseemu yenna akankana bw'ati, tasaala. Kyati magiribi etuuse baleke basaale, onooterera onoosala, kubanga essala nfu. Ogenda kusala essala nga nfu. Ekijjawo khushu' mu ssala baga nti gireke, oba eggwako eggweko n'oliwa. Atadde awo boodabooda ye ayinza obutagisangawo, tajja kutebenkera muki mu ssala. Tugantula ku boodabooda yo lulinde bwe banaamala jjama ofune gw'omanyi omugeni nti nkumira ku booda yange olw'okusaala. So si kusaala oli wano mu ssala, omutima guliwa ku boodabooda oba mmotoka yo. Waliwo ekifo wopaakinga nga waliwo abavukavubuka nga bafaanana okuba ababbi, feesi baazikubaakubada zonna ezigoomagooma zijjudde enkovu, kyokka baliwo nga basatu olaba bakutunuulira. Omutima ne gutakuba mugaa nti bano bateekeddwa okuba babbi. Ako kasooka funa, oba jjama eggwe paka nga otebenkedde nti ndeseewo yisima akuma mu mmotoka yange, nyinza kubeera mu ssala.
ebigambo ebyo Sheikh Fawzan yabyogera mu kitabo kye bakita Mulakhasul Fiqh abinyonyola bulungi biwera ensonga zikumpi ziringa 8 nga zo toyingira sala kubanga tugenda kufuna kutebenkera n'ezino engatto zaffe zino kubanga engatto yokka ekulemesa okutebenkera otuse mu muziki temuli buveera temuli ki zirese mabega jukira enfuna yaffe nafunafu bagibatwala obugatto bwange okuddayo ofuna omusalangula obulala lutalo tuga nti oba tutebenkedde sala amagezi ofune woteeka engatto zo wotebenkerera osale nga omutima guli muki musala okusinga okusala eswala eyo kakati wano wetugenda mu mulyango guno agenda tulaga ebimu ku bijjawo khushu okutebenkera mu swala nga tulina bireka kubanga waliwo ebireeta nga bw'onooyingira eswala nga weekiri tugenda kuba na butebenkevu. Naam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. muhimu kubijjawo obwetowaze mu ssala nabbi byagaana okusala nga olina kyeweesigamyeko oba muggo oba kisenge okuba nga weesigamye ekisenge booti awoliti oba katebe okuggyako abalina ebisonyiisa tokkirizwa kusala nga weesigamye ku kisenge oba entebe ekuliraanye okuggyako abalina ebisonyiisa olw'obulumi oba obukadde oba omuggo. era mu hadithi ezinaga nti inna dhalika fi'lu al-yahud, yenkola ya kiyudaaya be basaba oba be basinza nga alina kyeyeesigamyeko oba kyeyekutteko bakwatudde. tugambye nti okuggyako abazeeyi oba abalwadde munzivulu nezimu mukhtasira yagaana okusala nga okutte ku ttama. naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yusalliya rajulu mukhtasira, kusala nga okoze bwoti kubanga enkola ya kiyudaaya be babikola nga bali mu masinzo gaabwe. ettama lite esooka emikono buli wetwera mu ssala giba n'ebifu yaima ku tahiyatu oba ku maviivi oba mu kifuba kati wano n'okwatawo ddi ekyo kigaana kijjawo nakyo khushu', ekyo nakyo kijjawo khushu' mu ssala. damu hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. نعم. ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن يجعل يده على خاصرته okuteeka omukono gwe ku ttama lye lwaki tekikirizibwa. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود. أن ذلك فعل اليهود ekyo kikola ky'abayudaaya. abayudaaya be bagamba nti basoma ddiini ya nabbi Musa alayhi salam, be bayita abayudaaya. ate abanaswara be bagamba nti basoma ddiini ya nabbi Isa alayhi salam, ba Jesus omwana gw'endiga, abadiventi, ba Catholics, Protestants, born again, Seventh Day, abo bonna bayita nasara. abagamba tusigamye nti abasoma eddiini ya nabbi Isa, abagamba mbu ako kambu kalina kyekategeeza. ate al-yahud be bagamba mbu basoma ddiini ya nabbi Isa alayhi salam. al-yahud be bagamba nti basoma ddiini ya nabbi Musa alayhi salam. an-nasara be bagamba nti basoma ddiini ya nabbi Isa. era Allah abogerako nnyo mu Qur'an
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالت الدين ينتفو زي بيبيل بناكوا ميوداي ونصارى وجاكروا غما وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا obulunga mbuli mu ddiini bbiri ekitali kituufu Allah era ng'akiwakanya mu Qur'an walan tarda anka alyahudu wala nasara gwa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam abayudaaya abo abagamba nti basoma ddiini ya Nabi Musa n'abanaswara abagamba nti basoma ddiini ya Nabi Isa tebagenda kwagala hatta tattabi'a millatahum mpaka ng'osomye ebyabwe tebagenda kusiima era bayitibwa ahlul kitab Allah bayogerako mu Qur'an ya ahlul kitab nga bayita abakowoola enfunda lwaki abayita bannannyini ekitabo bannabbi baabwe bombiriri Allah yabawa ekitabo Nabbi Isa talina kitabu Injili Nabbi Musa talina kitabu Tawrat yabawa ekitabo ne bakijeemera أهل الكتاب أهل الكتاب هم اليهود والنصارى بروسانغا يشجمو أهل الكتاب وم قرآن وم حديث هتجد اليهود نبى نصارى إيشبتهم السيرين يليو بالنبي بابين بيتاب أتبع بجميل نبي سينا إنجيل نبي موسى سينا توراة نبي بايبل سي إنجيل أو كانوا جنا كوريكودي bayibuli siye injili biri Allah yabijawo Tawrat injili zaburi yabijawo otugamba nti bayibuli ye injili nga tukusaba Tawrat nayo gitulage nga tukusaba ne zaburi gitulage ate bo babirina byonna muli mu injili bikola by'abatume zaburi ne zaburi mweri temutabbiwulira nga babyogera mulimu nakiki ne zaburi bo byonna naye Qur'ani teriimu yo n'abakolinso abyebulaniya ebbaluwa ya Pawulo وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا ومعناه أن يجعل يده على خاصرته وفي البخاري أن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود ekikolwa okuba ng'osinza Allah ng'enako yeesigamye oba muggo oba kisenge oba ntebe oba okute ku ttama kikola kya kiyudaaya bwe babikola mu masinzo gaabwe ng'oyimiriza upright okujjako abalina ebisonyiyisa kubanga lwaki ekyo kintu kijjawo koshon kijjawo obwetowaze n'obutebenkefu وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. نعم. عن أنس رضي الله عنه أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. أنس بن مالك omuweereza wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu Madina omulenzi ono omuto min sigari sahaba omu ku basahaba abato abaali abato ddala atugamba Nabbi yatuyigiriza sallallahu alaihi wasallam bwe bajjula emmere yemba musooka nga temunnasala magaribi idha quddima al-isha singa emmere bagireeta fabda'u bihi mutandike nayo emmere ejjawo obukaka mu muswala sikula ng'osaala ng'olowooza emmere gyabadde bamaze okujjula sikulwa ng'osaala ng'ebirowoozo biri ku ki ku mmere sooka oli emmere yo olyoke ogende mu ssala omusajja wedde enjala emuluma bakamukwasa ekikomando kye akatula bw'ati akalyako fooko bbiri nga bakima anaasaala atya oyo asooka amalewo ekikomando kye naye ekyo kiri ku muntu okuba nga si enkola ye buli kanaku
ye bagenda okima eswala abali mu kulya mmere abali mu kulya kikomando ate ekyo kikikirizibwa naye oba olumu singa bijja ne byambalagana togenda mu swala ng'emmere yo kati omutima gujja sigala eri ku bbiri supu jjukira nti enfuna yaffe entono oguze capati zo bbiri bayiwe mu supu kubanga bateekamu ebijanjalo sente zeeyongera tetuzibweza bagiyita bbiri supu waateramu ekijanjalo bwe kiti nga zeeyongera iye naye afirika naye bannange oyo nno gwetogerako omusajja mukulu alina ne famire eka bambi naye asaba bbiri kiki bbiri supu kati oyo omusajja afanagana bw'atyo toyinza mugamba nti bbiri supu osooka omuteeka ebbali ogende omala okusaala ekisooka bwe bakibbira awo mba ngenze kusula njala nakugisiiba olidde ate abamu bwamusangawo iyo naye duniya oli mu kulya eribasaala kati gwe temulina takwa abantu bali mu kusaala oli mu kulya nedda akkirizibwa lwakuba tekirina kubanga yenkola ye amakulu ng'akibeerako neruli oba olumu esinga bijja nebikwatagana asooke kulya naye wabawo oluusi emmere nga tekutwala birowoozo naddala nga bafunyi oliri n'omukuto kweguli nga temutwala birowoozo ate ogirya ya bulijjo yasoogera n'asaala n'alyoka akumawo n'alya naye emmere nga egenda kutaataaganya ebirowoozo kati nga ffe abanaku ogenzeko ku mukolo nga gwa self service ezo woteeri ez'ebbeeyi waliwo bufe ng'ate munagasooka gyetumala okusaala ng'ate abantu bali ku layini wali tunasanga empompo ziweddewo ono naye oba ali kuki tumugamba sooka olindeko munamala okugenda okugyayo olubombo lwe alulye limukakkane alyoka ajja akole ki kyategeeza wano kubanga emmere yokka esobola okutta obutebenkevu bw'eswala ng'ebirowoozo biri kuki ku mmere وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب kakati wano waliwo ebigambo ebyewuunyisa abasawo kati bali mu kubyogera kubanga abasawo bagamba nti kasi saawa ziwera 12 toddayo kulya mmiri yonna ng'eri heve oba oyagala okubeera herefe laba ekyeggulo basaba esaawa ze baakiryanga nga tonnasaba magariti idha quddima al asha fabda'u bihi qabla an tusallu al maghrib bajulanga ekyeggulo omukyala n'akireeta kyobosooka ekogenda emagaribi ku ssaawa 5:06 ogw'ekiro nga tuuka tutikkula esowaani y'emmere olumala ogitikkula nga tuyingira obuliri kati onoosala ekiro gwe onoosala ssugwe naye kati abantu bano laba essaawa ze baalirangamu ekyeggulo kyabwe n'agenda ku musi n'asala magaribi n'asala neisha amakulu agenda okwebaka nga n'enjala emutandiseeko naye ffe oluva ku dining table ng'ayingira obuliri ng'omukkuta ogugooyooyo ekisooka situlina mpisa mu kulya tulya nga balya ebisembayo ebiseera ebisinga tuba tuludde kulya oliza bwe gusemba taliddayo kulya kufaafaanagana na byakulya ate bwe tumala ne tuyingira obuliri ekintu ekyobulabe eno ensonga abasawo kati bakubiriza abantu buli muntu yenna afunye ku ssente abasawo bamugamba ekyo kubanga ffe abanaku onoojjawo zooli ezo bwezi kyez'etiyuuku oluusi ogisiibye oluusi ogisuze ffe abanaku tetuliko n'ebyo nibwe ogifuna ku ttaaniza ekiri ogirya kubanga wasiibye olwedde okuva ku makya tunakomba kaki ku kantu byo bikola ku bagagga ebyo omubiri olwedde mwetaafu sheekh waffe yali atusomesa lumu ebuwarabu eyo jjukira nti ensi z'abawarabu obugagga bakabufuna tebubaddeewo nga bakulaze ba sheekh alibaani baasulanga okaaba bamaziga nga bakulaze ennyumba omuzikiti gwa sheekh alibaani bitiititi sente bazifunye juuzi wano
kati sheekh atunyumiza nti kitaawe yali alina restaurant batunda mmere ne wajja omusajja ng'avuga ngamiya n'atuula n'agula emmere nga nnyingi. Kitaawe n'amubuuza wayi emmere nga gy'otumya olusaniya olulamba olwa piraawo onoolumalawo? N'amugamba nti emmere yonna gy'olina wano mu restaurant yo sogiya n'egimalawo ng'oli ku lusaniya lumu. Kati kitaawe n'agamba omusajja nti bw'ogira n'ogimalawo sikusasuza, kasi sogiya n'ogimalawo tugenda sasula dde 10. Nti kale nanyi restaurant yate oluvannyuma yeekyanga n'amugoba nga bizinesi egenda kufa. Yagala lekerawo kwata engamiya y'omuviira nga basomba ensaniya agenda okulingiza mu seffuliya emanju ng'emmere egenda kukola ki abantu agenda kusula bizinesi yange. Naye oluvannyuma baamusiba mubuuza kijja kitya okulya emmere eyo yonna. N'amugamba maze ennaku ziwerako nga sirya kati omubiri mwetaavu nnyo eri emmere ng'onsanyirako nnabuzanyizi oli olusaniya zesente zembadde ninamu mbakubana nnyingi kate ng'ompadde omukisa ogwo nange neŋŋakananname. Yamugoba kubanga takyakyusa ndagaano nti yonna omusasuza kubanga guwagambye ate tannakuggwayo yakyagenda agamba nti ono agenda kusula bizinesi yange kamugoba avewa bakafuna sente. Era abo Sheikh Fawzan basalyako mizikiti nga temulimu biwempe mu musenyi bati bayina wano president waffe Amini yabawolako naddala ba Dubai abo n'abawola nga tebana kyakulya enjala bali bubi. Naye kati bw'otunulira eyawola ne gwe baawolanga kati ate atunyenya kiki mutwe kubanga oluvannyuma bakizuula nti balina obugagga obw'omu ttaka mage mafuta naye mabegakaawo tebabadde na sente bakajja ne bazigwamu bugwi ne bayita ne ku nsi ezibadde ne sente emyaka. Sheikh waffe Sheikh Abdul Muhsin Al-Badiri atunyumiza bagendanga okukola hijja oba bumuli Makka nga balwa mu kkubo kati wa 4 hours lwakuba bw'otambulira mu baasi ey'abahaji abazze okukola hijja bawumula abadereva ba baasi abakwate tebakkiriza kudduka baasi bajja kutta abantu. Naye ng'oyategeera nti ogitambula ne munno ng'emmotoka ye eri mmoloka yakuteekemu akavugola bwe 4 hours edduka 225 togula ndirisa ogulira eddirisa wonna oyinza okuyita accident ng'oya okutegeera nti edduka nnyo gezose ku dirisa oba tolisiza togiraba wemupaakingako ebbali awo munnammwe najja n'abayitako oga nti abo tebagenda kutuuka bagenda kufiira mu kkubo. Ono yagaa nti naffe twali tuddukanga abo nebayitako oga nti eyo tesobola kutuuka gye balaga kumbe namwe muddukanga ki naye lwakuba ndabirwa muziriwa kibajje bafune sente kibadde na sente mabega. Naam. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. دم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. ومن النبي صلى الله عليه وسلم محدثنا يا أبي ذر الغفاري وبا الغفاري رضي الله عنه الغفاري كيسينغا كوكو كيميف أبي ذر الغفاري يندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه ويساب الواني جنرالي والنبي صلى الله عليه وسلم من مدينة من يقول غوزالي جندب بن جنادة جندب
bunu Junaada al-Ghifari yali mulwanyi ekimutumisa Abi Dharri yempeke nga bulaba akasooli ebijanjaalo yali mulimi wa mmere yempeke Abi Dharri yali alima emmere ey'empeke naye ng'atambula ne samples kati nga ziba ziyiikayiika agenda okwimuka awo wayisewo kasooli agenda okwimuka awo wayisewo ebijanjaalo agenda okwimuka awo wayisewo ebinyeebwa ye yatambulanga ne samples ze era yali musajja mufunyi kubanga yali alimira ku large scale Abi Dharri era teyabeeranga mu Madiina ye yabeeranga bweru wa Madiina okumonitaringa amasamba ge radiyallahu anhu era yakeereyanga n'ejje nga banaagenda mu ntalo nga tebasimbula nga tannatuuka mwamutumiza tewamutumiza ya Rasulallah tumulinde oba mwerabidde nti ya Rasulallah twatumyeyo omwana ejje ne liyimirira awo tulinda kiki jeno Abi Dharri tannatuuka Eva yasembangayo baabali awo n'ayingirawo nga yeenaanisa ebikola byonna radiyallahu anhu warda era lumu bamulinda ne kisukka nembamu abalaba obubi niyo naye atukeereyanga nanga abantu bagenda beewanika wa yeeyita kiki ngera binadamu b'omumanyi luli twalinda oyo naye luli entulinda oyo ekyewuunyisa ng'omukulu tekimunyiga sallallahu alaihi wasallam nga talina kamunyiga naako kubanga yali munsharih sadr kiba kikyaba kigule naye bali awo balindiridde akabanga bali banyi saidi gyava ne balengera ekintu ekiddugavu mu ddungu kubanga mu ddungu olengera object ng'eri wala nga tosobola kutegeera kiki ebiseera ebisinga okugjako ate abagaluddemu ennyo ye asobola okulengera object n'ateebereza naye nabbi alengera ekintu nabagamba nti kuulu Abi Dharri mwenna mugambe nti yajja ya Abi Dharri mugambe ne balinda bagenda okulaba nga yeye naye nga yeesibye amaaso gonna ku n'ennyindo zisibye bw'ati ng'ali amudi nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugulako ebigabo bisatu nti Abi Dharri yaishu wahidan obulamu bwawangala bwogwo ate yamutu shahidan agenda kufanga mujulizi agenda kufiira mu ntalo za ddiini bamuyita Abi Dharri al-Ghifari Jundab ibn Junaada radiyallahu anhu atuleetedde hadithi ey'okwesangula mu ssala idha qaama ahadukum fi ssala oba oli mu ssala ng'osaala tewejjaako bikugenzeeko kati nga ku sujuudu obuntu bw'omukeka ne bugenda mu kyenyi tobujjaako buleke oba mu kibatu wadde okutte wansi nga waliwo ku ttakataka oba olufuufufuufu bireke oba ogenza okuvunnama nolaba ku ngoye zo ku maviivi ku kanzu yo hijaabu yo okugenzeko olufuufufuufu tolusimulaku fa inna rahmata tuwajihu ebbanga lirimala nga kwebiri ofunamu emikisa ofunamu okusaasira kwa Allah ate n'okutandika okukola bwoti bijjawo khushu'u muki sanga abantu bali mu ssala bwe yekunkumula ekkanzu wakubako olufuufufuufu ebyo bya bbeeyi bireke tekwatako bya bbeeyi nnyo nnyo biveeko kufunye golodi nga tomumansa eyo golodi idha qaama ahadukum fi ssala naye ayogera mu kaseera ng'oli mu ssala munda tali mu kaseera ng'essala ewedde idha qaama ahadukum fi ssala bw'abanga ayimiridde mu omu ku mmwe ng'ali mu ssala munda takwata kantu konna kagenze ku mubiri gwe oba essuuti eddugala gireke essula bwe yenna eggona ogitereeza waliwo ebintu bimu byetulaba ng'ebikyafu naye nga bya bbeeyi olaba mujahidini bafidde mu ntalo z'eddiini tanaazibwa tasiimulwa kiwundu kye wadde akasaayi bya bbeeyi naye waba yagudde mu bisooto ebimusamukira mu feesi tukwata ku kantu ke byonna byonna nga bimuliko bya bbeeyi muveeko kati mu kaseera ng'omuntu asaala kati nga masidi zaffe zimanyi za kinaku ogiyingiramu n'ogyusa lwaki wagiyingiddemu n'oddugaliramu wenna
byonna ebikugendako ng'osaala tobityanga. Kanzu yange ya bbeeyi kakati era abamu emiziki bagirondamu ogwo sibusaalirako. Kanzu yange luli yonna yaddugala tugende mukuddako. Mu kaseera ako oba ng'oli mu kusaala buuli akakugendako tosimulanga. Ya hadithi eno eya Abi Dharri al-Ghifari radiyallahu anhu wa ardaahu. Naam. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى teteesimulako hasa bwe buntu obutonotono ng'obw'omukeekakeeka. Kati ffe twakulya walinga obumukonzikonzi nga mba mwera omuziki tibukutuka ne bugwamu. Obwo hasa bwe buntu obutonotono. Lwakuba kati gino emizikiti gyammwe ebiwempe birungi bya bbeeyi n'ebiri ebiragulago kubako obuntu obuvaako ne bugenda wano omukyeni oba ku mikono mu bibatu muno oba ku magulu kuno oba enfuufu. فإن الرحمة تواجهه مكسيرا بوبانغو بيرينا وفنا مكسسيرا kwa Allah تبارك وتعالى يا بي تويكواتako. نعم. وزاد أحمد واحدة أودع. waliwo ebiyinza okujja nga bireeta peyini kati ng'obuyinja ku maviivi nga bonna obulina okuteeka wansi owulira nga kakuyingira mu viivi. Yisawo omulundi gumu simulawo omulundi gumu bwoti awuda oba buleke nabo. Waliwo ebinaleeta peyini nebukumulako emirembe oba obuyinja bugenze mu kyenyi nga bonna oddawo okuvunnama ate bugenda kukulumya. Yisawo gumu wahidatan awuda gumu oba bireke peyini ejje tewali buzibu. Naam. وفي الصحيح عن معيقب رضي الله عنه نحوه بغير تعليل. وفي الصحيح عن معيقب رضي الله عنه نحوه معيقب يصحبه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. نعم. نحوه بغير تعليل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. twagambye tuli ku khushu' obukakkamu mu ssala. Eyo hadithi gyetuvaako emabega bw'otandika okwekunkumulako enfuufu egenze ku kanzu khushu' egenda kukolaki? Tojja kuba mukakkamu mu ssala nga bw'ogenda ku sujuudu weemansamansa weesimulasimula. Bw'ogenda ku sujuudu noweesimula ekyenyi noweesimula ku nnyindo nokukola bwoti ebibatu bwoti okyali khushu'. Kati ate mu hadithi endala aleese al-iltifat fi ssala okumagaamaga mu ssala nakyo kijjawo obwetoowazi. Abamanyi baateekulla okumagaamaga mu ssala emirundi 3. Waliwo okumagaamaga mu ssala n'amaaso nga amaaso gokka gamuvinga nga bode n'omutwe bisigale mu kifo kimu n'akasuka eno eriiso nali kasuka eno n'ateeka n'asitrekinga eri naddala balina omululu gwa ssente ayakulaba kana akeetano ke bakasuse bali abazikunganya bakataddewa kanula eriiso bwati nalengera akeetano takajjaako liiso ayo gye kalaze. Allah asaase ya Rabbi. Kati wabirawo okumagaamaga nga n'omutwe gukyuka okusooka kwa maaso gokka okwokubiri kwa mutwe okwokusatu ne bode ne moving ebigabega ne biva mu qibla. Ezo emagaamaga ziri meka? 3. Naye eya bode okuva mu qibla kitta essala n'agira ati kubanga stretching ensingo neggwayo kakana n'ebino nebimukola ki ebimuvinga ekyo kitta essala kubanga ebode bivudde mu qibla. Ate okumagaamaga kw'omutwe n'amaaso kugikendeeza. Okw'amaaso kwe kugikendeeza akatini al-iltifati bis-sala
kiri haram nabbi yaziiza okumagamaga mu ssala kubanga khushu' obwetoowaze n'obutebenkevu bivaamu emmagamaga essatu ey'okukyusa bode eyetta essala kubanga bode erina kubanga efeesinze mu qibla ate ogisiseeyo nam. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف اختلاس نبي صلى الله عليه وسلم يزيزه وكمغا الصلاة فقال إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان يمبير الشيطان يجتلتم الالتفات في الصلاة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة يزيزك مغا الصلاة الشيطان يلتف نيكتكم بينو نيكتنولي esokera ddala ebifo byogenda okusaaliramu kakasa tebireetawo mbeera efaanagana bwetyo kubanga waliwo ekifo mwosaalira nga kyo kyennyini kikuleeta ekyokumagamaga open space olengera bano bayitawo waliwo emmotoka eparkinga wanekuba ivansi naadamu tomedde ekifo kyennyini mwogenda okuteeka essala kakasa kyo kyennyini si nsonga sekuzaalira akabasa notandika okumagamaga nga tukyasomedda mu Bilaali omusiri gwa Bilaali nga gulina amadirisa mu maaso kati ate mu maaso eri nga wali wuzu nga omanyi abayizi kati lumu bagenda bagwana nga bafuna wuzu eno essala egenda mu maaso. Samia Allahu liman hamida rabbana walaka alhamdu Allahu akbar abaali balaba fayisi tebagenda ku sujuudu ate bonna ogenda kusujudu okyalaba fayiti bo basigala bakozesi bali mu kwerengeza kikonde kigenda mu maaso eri ebweru w'omuzikiti beerabira nti mama kuye ne takbira bagende ku sujudu basigala balaba fayiti basigala balaba kiki fayiti ne balagira wuzu n'egibwawo awo kubanga tojja kusiba madirisa olw'ebbugumu wuzu esengulwe waawe egende wala layini nga namba saidi yeno yonna tebagenda ku sujudu bo basigala kwerabira ngumi bagenda okuddamu okujjuukira ng'enswala eri walala bamala kumalako ngumi yaabwe kati okakasa nti ekifo mwosaalira tekifuuka nsonga kuleeta kumagamaga naddala ebifuufu ebimu ebiri ku zaakeedi bada ng'enswala ya bbeeyi si buli omuntu ogiteekawo mwekenyini mutuganiza osiriawo wenza n'okundwaza osirirawo kakati nononya kilaasi wano wendya wayonjo n'esswala tumala gasaalira buli wosaana olite osanga basaala eri waliwo zisaaluuni abaana abawala bakola mu saaluuni mubamanyi basuka kunaaba mpisa zonna ensonyi ne bazinaaba mu muwongo temuba nsonyi wali batunda firimu wali batunda bidongo mumuga watusaalira wano niwebuuza swala ogiwadde ekitiibwa gwe mukulaba okwejawaawo basaala oli omwana ataddeku wali obusajja obuvunda firimu kati onosaala oti basaala oli ayongeza ekizindalo ye atunda nnyimba ze tujja mubuulira ebyo ali ku bizinesi waliwo zaakeede ezimu nga ebifo ebisaalirwamu birina okusazibwamu oba si kyo bali babasasule baveewo musaala eno gye mutunula wewali olukoliro abaana bawala mwe bayita batwala emmere akumyewo akima mmere endala atwala juyisi eno mu musaala era nagendako ku akeedi emu nenkiraba nimbagamba wati musobola kugula lugoye nemuluusiba wano munonye ekifo kirala musonde sente mugule oba tundubaala edene bali bayita eri emabega waaki naye kati tuli musala bayita ono muntu aba mutonde ajja kakibwa ajja kutemerwa asule eriiso asule buli ayitawo tomalanga gateekateeka swala yonna wokola ki osanze ddiwe ekitiibwa
ebifo ebimu tetuulawo tujja gisalya weetereere ojja kukemebwa okuwuliriza okumagamaga. Njagala onsiigire ekifaananyi musalira mu kifo watundira ennyimba ne bajja bayiwamu akayimba ng'ono munnaffe akaagala nnyo anaabeera atya musala. Jjukira nti oyo omuntu asala muntu si malayika. Oyo muntu bayiyeemu akayimba kekamu ku buyimba bwe bwakola ki bwayagala ennyo. Essala yaffe esaana okuweebwa ekitiibwa. Naam. رواه البخاري والترمذي عن أنس رضي الله عنه دم حديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الشيطان يبدأ مسؤول يوم آدم. نعم. رواه البخاري والترمذي عن أنس رضي الله عنه وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع. عن أنس أتجز أنس بن مالك رضي الله عنه نبي مقانت إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة. أنس بن مالك nkwewaza إياك nkwewaliza ddala okumagamaga mu ssala fa innahu halak. Okumagamaga kulina kuleeta okuzikirira. Omuntu asaala nga amagamaga mu ssala kuzikirira kwennyini. Essala oyimidde maaso ga Allah. Okumagamaga mu ssala kijjawo khushu'u obwetowaze n'obukkakkamu mu ssala then watusadde. Buli womagamaga mu ssala gy'omagamagira waliyo byolaba ebirala ebijja mu bwongo nebibujja mu layini. Olaba ne bakusoma Qur'an akwata arajaa bakugamba nti tula mu kifo nga no mu maaso waliwo kisenge. Osembera ddala nga waliwo kiki kati nga wootuula noba nga tolina kyolengera obwongo ne bufunda noba ku kintu eki. Naye bw'otuula kati nga mu ddirisa n'olengera abayitawo n'ogewayo mutabani wa Haji guno yakomawo wanga yagenda Dubai kukolaki olwo okyasomye aba yakayitawo ne wajja abalala ndi omuwala nga yambadde bubi nnyo naye alimba okyasomye. Tuula mu kafo ozibe buli kimu concentration ebire ku kintu eki. Naye kasita otunula eno laba ono laba oli tosobola. Kati n'essala lwaki agenda fa innahu halaka. Okumagamaga mu ssala kizikiriza. Gwoza bulijjo osaala kumbe tewali kiki anti bw'omagala nodde eno nodde eri ofuna ebintu bingi mu bwongo n'ova mu ssala. Naye nga gwoza okola ki osaala olengera kino gwojja okulengera kino gwolengera kino. Waliwo omusajja mukulu yalinga basonda ssente ng'ayagala nnyo okumanya sikula nga zibula yazikwatawo treasure w'omuzikiti naye nga samia Allahu alhamdu ayinza okulwawo ng'agira ati alabire eddalako ssente bazikuŋŋanyiza bulungi paka bamuyamba ne bamugyako ekyo ekifo nga kimutira essala. Alwirawo ddala n'akyusa omutwe ne bodi alingize ono mumazinyi ssente tazikwata bubi naye kakana nga kebiri sikyakalabamu talina okuba nga mwekati bwe obusatu bwebiri nabuleba era yamubuuza nga naleyo bwebiri bwaddemu busatu nga ndabamu bubiri si ate gwadde mu ssala senze nabulabye kati aba asadde oli kati yalowooza asadde kumbe tasadde kyekiyita okuzikirira. Atuuka ku yawmul qiyama abuuza essala zange ziruwa nga tuwaali ssala kubanga yakolanga ki yamagamaganga. Kasita omagamaga oliyuzayuza obwongo ne buyoola kino ne buyoola kino ne buyoola kiri. Bw'otunula mu kafo kamu obwongo buba mu kifo kimu. Tuli fenna? Naam. وعن أنس رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة. دم حديث ابن جمال. وللترمذي أن أنس رضي الله عنه وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك فإن كان لا بد ففي التطوع. فإن كان لا بد ففي التطوع. بشبanga kyateekwa oteekeddwa la budda makulu lazim kale kikuli muswali za sunna at-tatawwu zibadi za sunna sunna nawafil tatawwu tulifena bal ne muswali za farada waliwo embeera wejja nezitowa n'okkirizibwa okumagaamaga muswali za farada waliwo embeera eyinza okujja nezitowa n'okkirizibwa okumagaamaga mu ssala kubanga ne basahaba bakulu bakikolako nga Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu mu biseera nabbi yali omulwadde sallallahu alaihi wasallama nga bakyasobola kujja kusaaza n'alagira bagamba Abubakar abasaaza kati ate baali basaala tinabbi n'afunamu amaanyi n'ajja Abubakar n'amwekanga n'akyuka alaba ani azze bwana nabbi yajja tiyasimba mulayini yajja ddala wano mu maaso ne bwe yeekanga n'akyuka olina okulaba nga mukama we yakoze eki yazze nabbi n'asaaza Abubakar yasimbiramu ebbali ne babeera bayimamu babiri naye nga imaamu omukulu ye nabbi sallallahu alaihi wasallama Abubakar Siddiq nga yatuuse eddoboozi bwana nabbi yali takyasobola kukasuka ddoboozi wala kati awo waliwo obwetaavu amakulu singa wawo embeera nekkanga osobola okumagamaga ekyokulabirako ekakiri abaali bagenzeko ekakiri fe twagendayo okusomayo tewali weewatyo yali nsiko naye nga omanyi abantu okugereeza mulimu engo kyokka teri yali agirabye kati muyinza okugenda ekiri okusalako ku tahajjudi mu muzikiti musiri guli wala n'ebisulo n'owulira enswagira emabega nogaa nti emaze naye ng'ogenda okukyuka bwoti nga munno omulala yazze okusala naye tahajjudi nogaa nti omutima ne gutereera ekyo kikirizibwa kubanga khushu eba efudde kiki kyempulira emabega eyo si engo giboogeraku wano omanyi abaana adamu Allah yabawa boogera ekigambo nga teri n'omu yali akirabye nekibanga kyekyo kyennyini ti muno mulimu engo twatuka kuvaayo emyaka gyonna 6 gye twasomayo nga terabye ku ngo era nga boolaba mbu omufu oyo nga yayimusaawo nga bwe tuli wano ffenna tumalawo naye ani yali akirabyeko tekibangawo bukyansi ebaawo tibaali bali awo olumu mayiti negyeyimuka bakyetekamu bweteesi era mbu mayiti eba y'amaanyi nnyo ffenna netukuba atulya tekibangawo ngaagajjawo amaanyi anti kati ensi gyalimu ndala nnyo eririddawa era balimu eyo ensi tebana kyoyinza kukola naye omukumako omulira otalina kyayinza kubakolako naye abantu bakyeteekamu era kimanyikiddwa era nga twali tutudde wano nga waliwo mayiti nemala yenyeenya ffenna olwo gye tujyamu onteri asigalawo n'ogu wadde nga yamuzaala misinde bantu beteekamu kiteeke kati fa in kaana la budda fa fi tatawwu bwe kiba nga kiteekeddwa kubaawo musale za sunna kikirizibwa nga waliwo obwetaavu nga bw'otamagaamaga ate khushu egenda kuggwawo bw'otamagaamaga kulaba kikigenda mu maaso tosigaza khushu. Naam. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله وتحت قدمه. نعم. أن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن
بين يديه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه omumu bw'abeeranga mu ssala alina okukimanya nti asemberedde omulezi we era gw'asaba era gw'asinza oba close eri omulezi we fala yabuzuqanna bayina yadayhi tawandanga maaso ge ng'asaba albuzaaqu kwe okuwanda bamaama omukulu nsooke mumutereze bamumutwali ate eddoboozi beriva waggulu liba ly'amaanyi nnyo nga lijjeeni bweriva waggulu liba ly'amaanyi nnyo naye naakedde ddala saba mwerinde oyo ddala sazikedde bulala ekisookera ddala oli ayinza okwebuuza nga wani ayinza okuwanda albuzaaku kwe kuwanda mu Luwarabu naye teweerabira nti tumanyi nti emizikiti gyabwe gyalinga gyaki gya musenyu gya nfuufu era mu bimu ku byewuunyisa nabbi yalinga aganda basahaba okuwanda mu muzikiti oli bwakiwulira yeebuuza kati omuntu ayinza ty okuwanda mu muzikiti kumbe gwe otunulidde gino egyaffe bali abantu Allah tebagulyawo duniya ng'omuzikiti ne dasibiini oyinza obutabyawula tebagulyawo kiki duniya fe Allah atuguliddewo duniya naye tukaaba ate bo tebagulyawo duniya ate bali basiimu ekyo kyanneewuunyisa tebagulyawo duniya baali basiimu ne duniya n'abagulirawo akhira ate tebaali basiimu n'akhira yebagulirawo akhira tebakakasaako nti ejja ne bagirina dabanga mu kukaaba era nabo ate nga ffe tukaaba mu byeduniya naye ffe atuguliddewo eduniya naye tukaaba ate akhira tagituguliddewo naye tuli basiimu kyeri buzibu ebirabye olabye enjawulo wakati wa salafu ne khalafu abasooka abalongoofu tebagulirawo duniya baali basiimu nayo n'abagulirawo akhira tebasiima fe atuguliddewo eduniya tuli basiimu akhira nzigale tuli basiimu salla tusaasire rabbi kati bo babanga balwadde babifuba senyiga nga kikimugana kugiragirawo n'akasukaawo n'abikako omusenyu n'atajjukira nti ate mune wagenda okussa engalo oba ekyenyi n'abagaana albuzaaqu fi lmasjid haram okuwanda mu muzikiti kiri haram kati bwekisomesa nga kiri bwekitoli ayinza okubuuza naye gwe olinamu amagezi mu mutwe ani ayinza okuwanda mu muzikiti guli ogwabali tegwalinga guno naye okusooka nabbi yali yabakkiriza sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eno naye n'abagamba nti bannange idha qama ahadukum fi ssala fa innahu yunaji rabba obanga oyimiridde mu ssala manya osemberedde mulezi wo gw'oyogera naye gw'osaba towandanga mu maaso go wadde ku sayidi eya ddyo bwe kiba nga waliwo obuzibu amaanyi ng'oteekeddwa okufujja ku sayidi eya ddyo wansi w'ekigere kyo ye hadithi eno kiri haramu okuwanda mu maaso ne wane waffe kisooka okuba nga musalidde mu kisaawe oba mu kyererezi noyagala okuwanda si mu maaso si ku sayidi eya ddyo bwaba nga waliwo obuzibuzibu ng'oteekeddwa kufujja ku sayidi eya kkono wansi w'ekigere ekyo lwaki ku sayidi eya kkono wansi w'ekigere kyo bw'osala nabo oleme banakuwaza bw'osala nabo oleme banakuwaza era kyekimu n'engatto ng'ozze n'engatto zo oyagala kusala nazo
toziteeka mu maaso, toziteekanga mu maaso go, tokkiriza ziteeka mu maaso, ate toziteekanga emabega, kubanga bw'oziteeka emabega ate onakuwaza oli munno ali emabega mulayi okujjako ng'osadde wekka, ate oba osadde wekka olina sipeesi. Oziteekanga mu bigere ebyo, wano mu bigere ebyo bw'oteeka, toteeka mu maaso, toteeka ku ddyo waliyo munno, toteeka ku kkono waliyo munno, toteeka mabega waliyo kiki munno, teeka wano mu bigere ebyo. لم حديث. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه. فلا يبزقن بين يديه يوانا ما سوغي. نعم. ولا عن يمينه. يمين يديو نيا غانييو. ولكن عن شماله وتحت قدمه. ولكن عن شماله نيكالي كسيدي يديو تحت قدمه وانسويت كريجو okijjawo n'oteekawo n'ozaawo naye si mizikiti kino gye twogerako gyaffe. Tijali nga jattaka. متفق عليه وفي رواية أو تحت قدمه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. عائشة أتوقع بنتو بيتا وبتوزع الصلاة كتاليس كرامي عائشة. Aisha ina kirami